mbanirizaako mwenna abalabi ba Skype Media TV kyemukola kyamaanyi okulabika nga mugoberera ensonga nga bwe zitambula. Nze Mugerwa Franklin muzzukulu wa Mugema olunaku olwaleero. Ndowooza tusazeewo twogere ku nsonga y'etteeka eryayisibwa newankubadde nti okufuuka etteeka kaakati omukulembeze w'eggwanga alina okusooka olissaako omukono. Engeri gye lyayisibwa Paalamenti kabeere mukulembeze ki kasitajja mu buyinza nga ye mukulembeze w'eggwanga ateekeddwa oliteekako omukono oba okuligoba ku bibiri ku kyo nti ne bw'aba General Museveni nga talitaddeeko omukono kufuuka tteeka eryetongodde yenna omukulembeze omulala amuddira mu bigere basobola okulissaako omukono oba okuligoba ne liddayo mu Paalamenti sinakindi okuligobera ddala kubanga essaawa eno terinatandika kukola kubanga terinassibwako mukono gwa mukulembeze w'eggwanga. Ebbago lino lyayisibwa era lyayogeza bannayuganda omukulembeze w'eggwanga okuvaayo ye mwennyini Kabwejumbirayo Yoweri Museveni n'agamba nti oba oliawo ababaka bye baali batembeeta ebimu yeesibe yali abagambye. Kyenkakasa nti ebisinga temwamanya nti byaggibwamu. Okisookera ddala obukwakulizo bwali bwateekebwa ku bannaffe be tuyita oba be twakazaako eri abakadaama abannaffe abawangalira ebweru w'eggwanga abakola ssente zaabwe nga bazisindika kuno abo babaggyako obukwakulizo bw'okusindika ssente kuno mu tteeka eryo bwali bwateekebwamu okusooka nga ababaka balitembeeta kuba mwalimu akakwakulizo akagamba nti buli muntu yenna anaasindika ssente kuno alina kusooka kwebuuza ku gavumenti emuwa olukusa. Ti nange maama wange ali eyo bw'abeera ayagala akasente sisita wange kalina osindika ali ebweru tulina sooka genda mu gavumenti netusaba olukusa. Kakati ekyo kyo kyaggyibwawo bannayuganda bo abali eyo asobola osindika kuno ssente ate nekiri ekyokubeera nti munnayuganda bwe yali afuluma eggwanga nti afuukirawo omugwira ekyo nakyo kyaggyibwawo. Kakati ebirala ebyaggyibwa mu tteeka lino biwerako mwalimu n'ekyokubeera nti ensimbi z'olina okusindika kuno obeera oli wa kitongole katugeze bannaffe aba-Good Samaritan balina abaana be balabirira olina okufuna ensimbi ezitakka wansi wa bukadde 4 buli mwaka. Singa zisukka obukadde 400 ate awo oba weetaaga okugenda mu gavumenti n'ofuna olukusa otya olina okubanjulira enteekateeka zo kikyogenda okukozesa ssente zino era ogenda zifuna nga ziyita mu makubo ki. Biki bye beewala nti bangi ku mmwe oba abantu abasindika kuno ssente baali bazisindika mu bikolwa byo bye baayita ebyobuyeekera because omuntu yenna avuganya gavumenti ebiseera ebisinga naddala gavumenti kaŋŋambe ez'abantu abaludde mu bukulembeze nti ssente yonna kasesukka obukadde 400 oba kitongole oba gwe muntu sekinnoomu ng'ozisindika wano. Kakati mpozi n'ebibonerezo ebyateekebwa wali ebibonerezo n'ebikakkali mu tteeka lino singa banaaba balisayininze ne bitandika okukola omuli ekibonerezo ekyokusibwa emyaka 10 sinakindi okuwa engassi y'akawumbi kalamba nga akawumbi k'essente okamanyi nga bakutte olina gw'ovujjirira munnabyabufuzi wano katugeze Speaker wa Paalamenti kangereze ndowooza na kubakulembeze abo mu kibuga mukono aba wansi kansala naye waliwo omuntu ali ebweru w'eggwanga eyo katugeze muzungu ayagala kukussaamu ssente ne waataba muzungu kasita abeera nga si munnayuganda ali bweru ayagala kukussaamu ssente oyo etteeka liba limukwatirawo era singa akwata ssente n'azikusindikira ne bwe kabaawo akakadde kamu ne wegiba emitwalo 10 naye nga zizze kuvujjirira byabufuzi naye gubeera omutwalo gumu bwe gutyo ogw'e Uganda oyo ye etteeka limukwatirawo era bamuteekerawo ku lukalala lw'abayeekera abayeekera gavumenti ne bamuwa ebibonerezo ebibiri ku ebyo bye nkugambye okuli ekyokusibwa either emyaka 10 oba okuwa engassi kumpi yakawumbi kalamba n'ensimbi ezigwamu. Kakati waneeno ye wali obuzibu ti gavumenti enaakakasa etya oba eneemanya etya nti ono ye ssente zasindika zigenda mu byabufuzi na byabuyeekera because abantu bali eyo bangi asindika ssente asobola ozisindikira Mugerwa ndi wano n'azinsindikira ng'ezange ez'okkozesa naye ng'ate zirina we zigenda okugenda ewala azikola ebyo. So ekyo kirekera gavumenti yo erabike nga eyongera okulambulula naye etteeka lino lyawewukira ddala bannaddiini lyali libakwata nga kuba tukimanyi nti amakanisa ekereziya emizikiti mingi gifuna ensimbi okuva ebweru w'eggwanga ebizibeezaawo bannaffe abakatuliki
balina ssente zaabwe kumpi ziva eri ezijja kuno okukola emirimu. Kati awo wonna baali babakutte nga babanywezezza, naye oluvannyuma lwa buli omu okuba nti etteeka lino oba ebbaga eryo nga terinnafuuka tteeka, buli omu yalisimbire kuuli kussa ne bannaddiini, kuba twabalaba abeegattira mu kibiina kyabwe ekya Interreligious Council abaatuula ne bagaa nedda. Ate ebyo byonna obwo obuwaayiro bwonna bwaggyibwamu obw'okubeera nti ne bannaddiini oba enzikiriza zonna etteeka lyali libakwata. Naye etteeka lino nze ku lwange oba ebbago because right now terinnafuuka tteeka lyayisibwa paalamenti, naye omukulembeze w'eggwanga alina sooka lissaako mukono. Nze ndaba lirina kye lifumba nti wali bw'oba otunuulidde politics ow'ensi yonna oba ebyobufuzi by'ensi yonna, amawanga mangi bwe gaagala okusalawo okwo ebintu ebimu naddala ebyekuusa ku bukulembeze oba oku ntikko okuli paalamenti ne omukulembeze w'eggwanga, ensi ezisinga zivaayo ne zibaako bye zoogera. Kakati etteeka lino lyamaze okuteeka Uganda mu kiti eky'okubeera nti buli kimu ekisalibwawo paalamenti ya kuno oba gavumenti ya kuno nga kiyise naddala mu mmwe bannansi ekijja wakanyizibwanga. Kiki ekijja nze kye nalabye ti paalamenti eno egenda okulayira okutandika n'olunaku olw'enkya Mwami Museveni ng'alayidde ekisanja kye eky'omusanvu. Paalamenti eddako etandika nga 13 okutuuka nga 15 bagenda kuyisa etteeka erigenda okubeera nti likkiriza paalamenti eronde ng'omukulembeze w'eggwanga anaafuga Uganda. Ekyo kyo nkyogedde era nkibagambidde wano mwe mukirinde. Paalamenti eno yennyini etandika egenda yiisa ekyo, kubanga lino etteeka kaakati ke lyazze mu paalamenti eddako, singa baakiyisiriza mu paalamenti eddako kibadde kijja kubeera kizibu nnyo okutandika oteekesa etteeka mu nkola mu paalamenti eyo. Naye ke kyayise mu eno ng'eggwaako egenda. Kakati ke lyayise ogenda kulaba nga paalamenti eno ejja egenda kweyongeza ekisanja kye kisookera ddala badde ku myaka 7. Kemu obuwaayiro bwabwe ti paalamenti yenaalondanga omukulembeze w'eggwanga. Ekyo kyo mukisuubire era ekisanja kiri ekiddako nkakasa temugenda kuddamu kulonda mukulembeze wa ggwanga nga mugenda ku ballot paper. Bano ababaka ba paalamenti be mugenda okulonda ababakiikirire be bagenda okugenda mu paalamenti bakubaganye ebirowoozo bakirona. Naye ndowooza wano mu Africa waliwo ensi ezibikola nga ne South Africa, ekibiina ekisinza ababaka mu Parliament of course. Etteeka lyamaze okubawa obwetengereze ti n'omuntu yenna eyandibadde yeebweru okwo omanyi wabaawo interest z'abannabyabufuzi abali eyeebweru w'eggwanga, kiri kye tunaagendamu ekya 2031 omukulembeze w'eggwanga agenda londebwa mu paalamenti. Ekisanja ekiddako paalamenti egenda kubeera ya myaka 7 n'omukulembeze w'eggwanga. Kakati nze kye nalabye mu tteeka lino ku bimu ku ebyo ebyalireesezza amangu n'okubeera nti lyayisiziddwa mu paalamenti eri egenda, yadde wabaddewo okucokomoka kwa ssente kwe twawuliddeko. Omanye etteeka lino bwe baali tebanaliyisa waaliwo okuyita ababaka b'NRM ne batuula munda eyo ne babaako bye beegeyamu. Baavaayo n'ekiwandiiko ekyayitingana ku mitimbagano kye nninako kopi nga kiraga nti owedde ababaka b'NRM bamaze okukkiriziganya. Ne nampala w'abakozi ba gavumenti Amson Obuwa Dennis Honorable naye yavaayo n'abalaga nti ffe tukkaanyiza era okukiisa. Ndowooza era wataali kwesalamu mu paalamenti baayise ebbaga eryo ne lifuuka etteeka eririndiridde okusayiningibwa. Naye wano opposition yakola ekyayo kyalina okukola, kuba tukimanyi bulungi nti opposition ntono mu paalamenti, batono ndiokola otya tebasobola kuwakanya kintu kyonna ne kitayisibwa. Nabagamba wano eno nti singa gavumenti y'NRM erina kyeyagala kyonna oyisaawo mu paalamenti tewali kisobola giremesa okuggyako nga tekyagadde. Naye bwekyagala ne bw'oba okola otya kasita President Museveni abeera ng'akyagala, kasita kiba mu interest za NRM oba gavumenti eri mu buyinza, tekisobola kuyimirizibwa because they have the numbers and opposition muli batono baba tebasobola. Era kye bayinza okukola kuwaddaako nga bwe gwali twakiraba ku tteeka ly'emmwanyi, twakiraba ku togikwatako, twakiraba ku OTT, ku tteeka lya OTT omusolo ogwo kwegamba byonna bize bibaawo naye nga opposition eremererwa okuva oba oliawo okuwangula. Nkakasa ebyayika nga terinaayo bbago n'erimu lyeremesezza kuyisibwa okuggyako era libalinga lye baawangudde lyerya misuse computer misuse act eryayisibwa paalamenti gye buvuddeko era mu kisanja kino ekiwunzikibwa Mohammed Nsereko yalireeta ne liyisibwa ne kooti twagirabye enkulu
yabijunguludde ng'egamba nti oba oliawo etteeka eryo lyali likugira bannansi era nga libamalako emirembe, so yalina okuligoba. Naye katulinde tulabe omanyi oba liyinza okudda. Kakati gwe naawe mwennyini akozesa omutimbagano kimanyi oli eno naye tukyalina tteeka likwata. Naye ate kino tekigamba nti kola ebibi oba kozesa omutimbagano mu ngeri etali nnambulukufu, because bwe banaakukwata era waliyo amateeka amalala agali emabega basobola okukwatira. Omanyi bannayuganda tulina obuzibu bumu, tulaba amateeka gano nga gazze ne tutagafaako kulondoola, naye lwe likwatawo bulungi bwe liti lw'omanya nti etteeka gye liri lyayisibwa gyegali eyo, amangi bagaleeta buleesi ne bagakubako enfuufu ne balyoka bakuvunaana. So n'ebimu ku ebyo tuyinza okwogera akadde kano naye nga tukyalondoolera ddala ensonga ezo, tunadda ne tubatuusaako ebirala. Bigabo. Oli mu Kulaba TV ekuwa ebigenda maaso mu ggwanga.